Nga bwe nakugamba oyo omwana naganya bannonyola omwana nga takyabulira paka era bwe yatambudde namulikawo nga kakati ate nenfwaki n'abaana ng'abaana bampuubye naye gwolekontokanga omuntu kuwalaba edda sina banamukwanjulira akati ng'oyanjula ki senka wama oyo mwekendereze bwati asooka akuyita muwala olukirankano alina kalina munaku mukopi muzibu munange kaakano oyo ye bwatyo wagambye kakati senga kunoonya sente bwe bali kati oyo omulaba ayinza okuba nesente ayi kati alawo kamalefu katonda ebyekika bwe bityo bimutuma bimugamba senga awo mukugire aleme okuyingira mu sente mu magige nga mulimukanze nkubulabudde ajja kulimba amataka gonna akamaleyo bwama kati omwana baana bato ebintu ebimu tubisibimumanyiko agedenya abayimbi naye nga nina ettaka ekaperenawumu gyegondabawani ekaperenawumu nina ettaka lyayeka 7 egaliraaya bonoba oyagala ekibanja njakuwako yenkumuwanga kyankani nga kyengala omwana kati ndenkola entya kati ndate munange nkwata ettaka enadyala eki judi nali ngenda okulaba ettaka lyange linadyala eki naye eka 40 abasajja abatuntuja yesu balina byonna byali nga ndaba ninayo obutu era kati gwekoninano oli mukintu erenadyalesi ate awo mukabuga kekaperenawumu awo era nawo ninawe siyidde naye agambye tugenda kulira na yesu mutabani wa mugenda empola naye ate wamma ekisinga okunyumira nina tulwa okimanyi nti ono esenga wange yeyatendeka sebaata okuyimba okumuyita waleero jinjiwadda bwe yatendeka ate sebata kati tolabange tikinsanyusa kati nze gooliko nze gospel medical apostle tola olaba amafuta be gakwatagana era waliwo oluyimba lwoli omwana mutabani wo sebata lwe yagenda n'ayimba naye saalutegeera bulungi ebigambo naye nga oluyimba lunyunyutuvu luliwa yagenda n'ayimba kwaliko omukyala n'omukyala kati sebata najjala eti n'ayingiramu awo n'ebigambo katonda omulala yalinga aliopa omulala ow'omwana ntutegeete tetulejjasula wano gundi munange okusaba nyambe nemulaba nzira esungulinzita lwaki munange kyava njoka omukyala nantereka bwesimusana ampita akasikuunyi nyama yakafa gyobeera omunene alina kyankisa atandisangako katyaba mu kibuga ewange gyagalunga nakyayuja nakati wuyo agenze mukituku okweroboza amanene gatalimira eyo nno gyanafaana kyantereka mama ngabwe ndi omukyafu bweseeyongya mwami wange obusungu bunuma naye mujja wange olisanga kintenje olindaba ali tunonyamu katulumira nnyo ate fwe ngaotabusengolabikoina mujjawo bwotuse ku mujjawo otabuse namujjawo senga senga wagudde edda mu bintu nze gospel medical apostle era kuno ku kyalo kyonna otandikira eri okubuuja ebyalo nga 8 eri wansi kati akayimba ako gambye yakayimba bubyatya omuzeeyi kagati nyini ttaka abo bonna batudde ku ttaka lyange nze nina ekyapa olaba mukama bwakwagala kakati muzeeyi kagati akayimba ogambye yakayimba akayimba omwana oyo yakakola bulungi naye ebigambo byabulamu naddala wano mukola nkyawo bwe yagamba nagamba nti abafumbosana mwenjawulo nga twawula ebitwambala yadewa ekibugobe n'empisa ennundi omuve bufumba amakula abafumbo basana mwenjawulo nga twawula ebitwambala kobeere mukyalo munange ekkiriza nti omuvumba abeera muyonjo naye akatonga ako kandi muno omanyi ebivuga onakulabi wagudde mu mafuta yimba kwe yimba waliwo kanyakala
bali bali kati bwe kabadde bankwe tuntu bwe kabadde omwana ono sebate yabulamu ebigambo katoni awo yali alina okugamba nti amadimu okubeera eb'enjawulo ffenna tusinze mukama yimba aleluya aleluya amina ekifiibwa kya yesu amazima okubeera obw'enjawulo ffenna tusinze mukama yimba aleluya aleluya amina ekifiibwa kya mukama ababadde banninze mukenyoyo akakayimba kalala sebo bakyawakanya mu mpendongo bakonera gosipolaga ne kadongo style nankani ebivuga nkuja senga nyimbiramu akako nyimbiramu akayimba kawo nze nkute gitangu ate galo bakwate bona yipamu abasajja baja kunkyawo nenda atweyo wati kale ka chorus ezetegere ntinza okuyimba kwanva ku senga kubikulu n'ebyamaanyi byokuli mu kisabo kino ekyokuyimba nange gospel music apostle kyenkana ngobererako naye ate omwana aba mu ntumbwe byo kiki bitunga bigambemulemye kubakale kuba mukubi ayimbe tulabe okukuba engoma yimba yokona kanina kemba amaleta temunyigemu abasajja vumeyo yabadde akuyimba ddala oli omwana wo akuswalya kano kabadde katya akempita akatajja simanyi kagomesa eddanda mwebusunga gamaka gani mojembera kuliisa leero kanangako mpulira nyiigwa akantu n'okawasooka wonya emite olulya nekavaavaamu akali nekazimba ku mwezi gwe mumaze mu safari omulambo zira ntya nembulwa akaana nti kuno ennyameka bakyala bannange twajjirwa emyayu tusembeza emisotamu abo betusenza nengera mmotoka amaaso gakaze nnyo simanyi kakomyewakami yeyange gyekazunza ndabanga n'omutudde omuwola buno obujozi nabaki okyayagala ki oyo yesengoli akakayimba kalioli kino basawo ne banyabo olaba ebintu byakola bwe tutudde naye wano bamuyita kulabako lehema naye abasinga bamanyinga mama Kine kakati lwaki bakuyita mama Kine anti mutabani wange ekinene gwazala Kinene ono wabba wa Mutibwa awo nebuuza mama Kine obaba wabakuvuma omanyi kolongo gwali olwogalo ekiyiziki noti musanvu noti emu lwenda asatu tufune esimu nga asatu bambi mwogereko ne mama Kine mumubuuseeko lunaku lwenda mu kirisimansi oyinza nokandira mama Kine nkukulisa empoko nange oyinza okumpeerako awo kamale ofuka naye bwe mumuweeredde nte nange kwendi bwe bambuja jagida yekka nendiga jagida yekka naye bwe bakuwa endi tugabanyira wakati kutwala oludda nange nentwala tugiteme twala oludda lwomusenze nja kutwala olwenende tukoze tutya atugegabale tutya tulina gibeddulira wakati bwe tuti kyetaaga bwe tuti nga tubejjudde eri kati tonotwala eno naye mama Kine olina abisa ebintu byokola neŋŋamba ye bannange mama Kine esimu nga bwenkya soka otupulireko mama Kine yani mama Kine akuba mwamutegerera mu mama Kine naye nga yekulabakule kulabakule mazenu nate mutabula kulabakula yirino bate ndalikyawa waliwo omuzannyo gwe bazanya bakayimbira mama Kine ayingira ddi ensiike y'okuyimba ensiike y'akatemba akayimba koyimbyemu nkakala nnyo naye olina vidiyo lwaki tonekwatako nitukola vidiyo kyekyo kyembankolera ddala nitukola vidiyo yes alo katulabe kwali buzimu alo mama Kine kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo kale nnyabo ani ono nze nawulya ntoeri nesengera omubuuza ki mama Kine wuuyo
Mama China ngomanya kuyimba. Webale kusima munnange ebyuma bye byambula byokka. Ate no takuzinite ogenda katudiramu nga tuyimiridde. Wanti? Lero ng'onyiridde bulala. Nze bwetyo buli ky'ompooma anti Christmas. Tebagambye nti owoomi. Bagambye onyiridde bulala. Byebimu. Bagaliza Christmas ennungi. Amina Kale mama mukwano naffe bwe tutyo. Ne akadde katukoze bubi. Bayi akadde katukoze bubi mama kine. Akayimba tukadde nga tuyimiridde. Watanga tuwadde kadada. Wamwe inakalala ko nze mbundu ngikutte. Imirida. Ife manyi waliwo kyesaagala tusubwe. Leeta kuwulira akalimu omuligido. Onakwekali. Kati tutandike. Komyewo walige yankono okweyasa bannange kanyanjula ebyange bindaba masanya gambuga